tulina essuubi eryokuziyiza n'okuwonya Mukenenya. Ate ffe ng'abali wano mu Buganda abeenyumiriza mu Ssaabasajja tumuyozaayoza kubanga maaso moogi yalengerera wala n'asalawo nti bwe tubanga tujaguza mazaali baage atwongeremu amaanyi nga bannayuganda ffenna tuwangule obulwadde buno obwa siriimu. Tujja kubuwangula naye mpozi mesagi gyempa bannayuganda bonna wano tuyimiridde, tulina okuvaamu okwekwata ng'abakazi n'abasajja twekebeze. Buli omu omanyi obeere ng'omanyi kyoyimiriddeko, oleme kugamba nti anze kyesimanyi tekijja kunkwatako. Twekebeze. Okuwangula akawuka kano kujja kutandikira mu kwekebeza, era nsuubidde nti olusiisira lw'obulamu Ssaabasajja lw'anaaleeta wano ettaka Jjunge bijja kubaamu obusobozi bw'okwekebeza, era nga bw'aba atuusizza ekyo mugende ffenna ne waba wali weekebezaako emyaka 3, 4, 5 genda weekebeze omanye w'oli olwaleero. Eyo kugamba ye meseje yange esooka. Meseje ey'okubiri, nzira ku bannaffe abamanyi kati bwe tuyimiridde nti balina akawuka akaleeta Mukenenya, naddala abo abali ku ddagala kati, kubanga enkola yaffe gavumenti yaffe gyateekawo, ensi yonna yenkola gyeriwo. Bw'otesitinga, olunaku lw'otesitinga ne bakugamba nti olina akawuka, otandikirawo okujjanjabwa. Njagala okubayozaayoza n'okubakulisaayo yonna gye tuyise. Njagala kwebaza Chief Runner waffe olw'okutuyisa mu kanyomero ako ate ne katunyomera bulungi. Ssebo Mutongole w'ekyalo kino, njagala okukwebaza olw'enteekateeka eno ennungi gy'otukolera nga buli kaseera. Ssaabawaali naawe nkwebaza wamu n'abakiise bonna ku bukiiko obubiri obwo nti mwebale kutuyambangako mu mbeera eno ne tutagenda wala ne tudduka emisinde gyaffe egy'okukyalo kuno. Abasajja, olunaku lwaleero abasajja mweyongedde okujjumbira emisinde gino, njagala okubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kubanga mwebasaale, Kabaka agamba mwebasaale 23 2030 okubeera nga obulwadde buno buweddemu mu ggwanga obwa siriimu. N'olwekyo abasajja mwebale, ate tubasaba nga bwe muzze mu misinde gino n'emitima gyammwe gisigale nga mitukuvu, nga ddala mwekuuma ate ne musobola okuwonya ensi yaffe eno obulwadde obwo obwa siriimu. Basebo ne bannyabo, nze Caroline Nanyonjo, kansala w'ekitundu kino ate kansala wa district Omulonde ataalangirirwa naye nga mulonde fully elected. N'olwekyo njagala okubategeeza mu kanyomero ako nti wiiki eno ngenda mu kooti, era abo bonna abanaabaawo nja kubasaba okumperekerako nga court session yange etandika. Neeyanziza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. People power. Omulamwa gwa Ssaabasajja omukulu ogwa birthday run eno kwe kulaba nga tulwanyisa akawuka ka Mukenenya, tubeere nga bwe tutuukira 23 nga Mukenenya ma ne ya ne e
nye. Tuli basanyufu bwe tulaba nga twegattiddwako abavubuka emiti emito envuumuulo, tulowooza nti 2-3 bajja kubanga basobola okukwata omumuli beeyongere maaso. Ssaabasajja Liiso Ddene Magulu Nyondo yalengera wala era n'asiima ku kyalo kino tubeereko n'omuzaana gwe bayita Dr. Noelina Kaleeba Wanyana ate nga wanseenene. Dokita oyo mumuli gw'amaanyi nnyo eri omulamwa gwa leero ogw'okulwanyisa akawuka, era akaseera ke nga katuuse ajja tuwa ebigambo ebirungi muwulire okwolesebwa kw'alina, ate n'okwongera okumanya nti Mukama yatuwa buwi ekisa okuba n'omuntu alinga Dokita Kaleeba. Dokita, tukwebaza okuba nti obaddewo omwaka ogwokubiri, ate Mukama akutukuumidde. Bannaye Dokita mumuwe ku bugalo obutongole ye Chief Runner waffe olwaleero. Atamanyi ga Chief Runner geza omuyise onoowulira. Sijja kwogera bigambo bingi bino, naye ekyamazima badokita tulina bangi guno mukisa. Tulina Dokita Wandira. Dokita Wandira oyo tuludde nga tudduka naye.